Coming up on AC Media. Nti abagagga balina kye bayita bagaga kwagalana. Naye abaavu bo bamanyi ebina bye babeeramu baavu kulogangana. Abaavu bwe batuula bayiya ddogo kye lisinga tumukomeza tutya. Bwe balaba AC Media nga akikubye ng'agamba nti ntondoza abantu bajja kundugira ate gwologeka bagezeeko balabe. Ndaiza kudera aga lwaki mu mwana wanda kali. Uliriza olinga anoonya bunoonya mu kifo ky'okugamba AC following ena agikubya atya. Anoonya ngeri kijira gya hackingamu akawunti yo kugiteeka wansi. Sajjange waliwo omusajja bamutwalako akawunti ye. Nakubera najiro kwetuga. Ate wetuganga. Myagumya nagenda nga. Omanyo ina impact gyokola. Bwolaba ngofunyeyo ekiku. We inspire. Aba YPA abakugu mu kukola amagoba nga bayita mu kulonda embuzi bazze okukuwonya obwavu. Anti balina obumanyirivu bwa myaka 12 beddo. Teweetaaga kuba na ttaka abakozi oba ebiseera gwe lundisa aba YPA ofune nusu ku nusu. Tebiri mu folofoto w'abazibye zaafudde oba zaabuze ofuna ssente yo nga teriiko agamba oba okufuna embuzi zennyini. Okumanya ebisingawo tusange ku kizimbe kya YPA building ku Lubaga Road okuliraana enkulungo ya Kabaka oba Nansana ku siteegi y'e Naluvule. Osobola okutukubira ku ssimu noti 7 noti 3 noti asatu munya oba noti 753 birinya noti 6 5 noti oba kubira general manager waffe yennyini ku noti 772 23 45 86. Amanya n'eddoboozi Nabulime Esther SC wano ku AC Media Uganda wamu ne YPA TV. Mbabuuza kugwa nawo sinzi bwangu otulaba. Thank you so much. Tubeebaza tubagala nnyo bye mukola byonna tusiima. Abagala YPA TV wona otulabira ate n'abatulabira ku AC Media Uganda. Onako olwaleero ndi ne Mr. Sempija Charis. Anyumye nnyo nantiisa. Bweno bwe bulwadde bwange bwe nalwala nga nkyali mu lubuto lwa maama. Nantiisa nga nabanzireyo nze ndi muntu wa t-shirt ne kale tugenderaawo. Nenga nsanyusa okulaba. How are you? I'm good. How are you? Obulamu bugamba ki? Kama atuyambye. Era tetwemulugunya. Ekire ky'enkuba tukifuna, emmere tufuna. Ate bwe tuwadda mu bulunzi bw'embuzi n'ennyama tulya kwegamba. Twebaza Mukama. Eno season aba YPA TV ebe bakolerera ddala. Nnyo. Teriyo kintu kinyuma nga season efaananako bweti. Era nga bw'ogambye nange njagala okusooka okulamusaako ku batulaba ku AC Media, abatulaba ku YPA TV, abatulaba ku Obed Ben, bonna twagala obbalamusaako. Abatulaba ku AC Media bakwagala nnyo bagamba nti omwami oyo ayogera bulungi. Twasembayo kulaba wano ng'oyogera twabadde clones? Twali clones. Twali clones ne tuzifefetta ne tuziteeka eri nagamba kyekyo. Kaka tuli wano olwaleero simanyi leero kikiyaga twogereko. Naye tugenda kwogera ku bagagga. Ate kati waliwo ekisinga kaawo. Buli omu bayithawo ekyoto kye kubeera mugagga kufuna ku kasente. Ekyo kyo tetukigaana. Naye nga kyenjagala twogereko olwaleero okusingira ddala. Abagagga bano balowooza ki ekyawula omugagga n'omwavu. Abasinga agamba mindset. Kati endowooza y'abagagga egyo njagala twogereko. We discuss about that. Omugagga alowooza atya? Omugagga alaba atya ebintu kituufu. Neyanziza nnyo ekibuuzo nga kintamudde ekyo kubanga olaba mu bulamu buno bwe tutambulira buli muntu yenna ayayana kubeera bulungi. Naye ate si bantu bonna nti baagala okukola ebintu ebibasobola okubafuusa okubeera obulungi. Okay. Omanyi nze nga nkyali muto nina erinnya lye bampitanga. Tubuulireko. Erinnya eryo baali bampita Kalooli. Olonga bafaaki. Kati nze bwe nakulakulamu n'ensomamuko nezuula nti Kalooli kiba kinyonyi ekitaagala kukola. Naye ekikera ne kigenda ku kasasiro ne kikanula agaaso. Bwe kimala okukanula agaaso nanti kibirawo kituna bwe kiti. Bwe wajja n'osuula kasasiro nga kijja ne kinoonyaamu ebyokulya. Tekyagala kukola kiina ekisakiro. Kalooli. Kati bwe nakizuula nti Kalooli ye Charles mu luzungu n'enkyusa. Kati n'obugagga bwe butyo. Bw'omala okutegeera nti oyagala kubeera mugagga wateekeddwa okubeerako ebintu ebimu byoleka. Nga ki?
ekyo kyoyogeddeko kyobuuzizza abagagga bonna ekisookera ddala kye nazudde ku bagagga abagagga they play to win not to lose. They play to win not to lose. Eyo ndowooza ya mugagga ojja kugonzagonzamuko mu lulimi abantu bano basobole obitegeera obulungi. Omugagga yenna buli kyakola akikola nti ateekwa kuyitamu tabeera na ndowooza yakubiri nti naye ate bwengwa era bw'olira nanga omuntu yenna nga kimu bibiri agamba si ate kisoboka kati bwemmala n'enfuba bwemmala n'embitandika ne bigaana oyo omanya ye kirasi moneta w'abaavu banabaga bati naye we nakitandika nekigaana gundi kyamulema jjajja kyagaana era omuntu yenna tulaba essaawa eno bw'obanga mu bwongo bwo bw'otandika okulowooza ku byenkulaakulana otandikira ku sayidi yakulemererwa gwe toligaggawala kubanga buli mukisa ogujja gy'oli gw'ogulabamu kikolimo. Omugagga buli opportunity gye tuyita omukisa ogujja mu maaso ge ye alabamu buwanguzi. Kati ekikwawula ku mugagga n'omwavu nti ye omugagga alaba buwanguzi era ye bw'ateekako essira ate ye omwavu alaba kufiira kyatandikirako bandoga eyo gundi sisobola kugenda nze ngendemu eyo bizinensi nze nasobola okukola nasobola competition eyo sisobola kikuubo bangi babiyingidde anti bebogere olaba ne gundi yali agitandise n'alemererwa olaba ne gundi yali atandise bw'ati n'alemererwa era bangi kyova olaba nti balemeddwa n'okugenda okukola e Bulaaya lwaki kubanga balina endowooza nti byagendayo asiraana naye wuliriza ate bangi bagenzeeyo ne bavayo nga bakoze ebintu ebyaki ebyamaanyi abagagga bavundu kakati gwe lwaki olowooza nti gwe lwonoogendayo lwe bagenda okusaddaaka okujjako nga muzimu gwe wammwe ogw'obwavu gwe kutawaanya kati endowooza y'abagagga egamba etya ye walaba olutalo omanyi obugagga kyangu nnyo kino kyetera okugamba abantu nti obugagga kwe kubeera nga osobola okuddamu ebibuuzo eby'abantu abalala buli lw'obanga osobola okuprovidinga solution y'ekintu gw'obeera nandowooza y'abagagga bw'okimanyi nti mu covid abantu abasinga bazimba amayumba abantu ge batazimbangako mu biseera nga tewaliwo covid owo yangamba nti sente zeyafuna omukyala gwe nawadempuyinanga sente zeyafuna mu covid yali tazifunanko obulamu bwe bwonna ate tasubira naziddamu zifuna mpozi nga covid omulala azze actually asaana na covid mulala kujja okitegeera kakati bo oyo ye mu kizibu yalabamu mukisa kati eyo endowooza ebeera y'abagagga. Ekyokubiri abagagga batonda obulamu obulamu tebuggwawo bugwi. Rich people eno mindset yaabwe they create their own life. Life does not just happen. Gwali eyo bw'obanga olinze ebintu bibeerawo bubeezi gw'olwomanya ebyo eyakwalula esiridde. Omugagga yenna yeetonderawo obulamu. Otegeeza ki ekyo? Kaakati waliyo abantu abamu nga ye alinze lwe bataguze kanyama ku mulimu tasobola kukeeteekamu. Alina kabakamabe kyovola abagagga bagamba batya nti omugagga bw'ayoya ekibumba asala ki? Asala nte. Kati ye ate omwavu bw'ayoya ekibumba alembeka kafeke. Kafeke gwe musaayi. Okubanyo nawe. Kubanga tasobola za kibumba kyakola agenda bwe battira ente n'alembeka omusaayi n'agutwala n'agudeep freezinga bwe gukwata n'agufumba n'alya naye ekibumba ng'akyaddemu katunkuma n'ateekamu n'ebirala nebifaanagana ng'ennyama y'ekibumba. Kaakati obulamu abagagga babutondawo. Omuntu yenna atulaba ku S Media yiga okweteekerawo obulamu bw'oyagala. Eyo endowooza aba yakigagga. Ne gwe bw'oddaawo n'obeera mu kwekubagiza teri mugagga yeekubagiza. Abagagga tebeekubagiza. Kinakola loosi era nze singa gundi teyankomya. Abagagga babakomya bulijjo naye ne batojjera buto. Nyumirwa nnyo wrestling. Omumanyi?
namulabako naye nagenda okukangaze bakufera si kunfira bakuba ate ulonda omuntu ng'akuba omuntu omulala kirina engeri gye kinumamu. Kati wuliriza wrestling eno omumanyi bwe babanga tebannakufulumya wabweru oba okyali mu game ne bakuba kati eyo mindset ya kigagga. Abagagga bagamba bwe bati a knock down is not a knock out. Ekyo kigambo ky'abagagga. A knock down is not a knock out. Nti bw'omukuba solo ngaaza akyali mulingi asobola okuddamu n'atojera buto. Naye omwavu ye kino kyekibaawo bw'agenda n'abako ekintu kyakola ne kigaana okuyitamu ng'awanika ng'alowooza byonna bigenda kubeera bwe bityo. Tulina okutuuka ku level nga twejjamu endowooza ezo ez'ekikopi ez'okulowooza nti gwe tolifuna. Olowooza gwe tolifuna, olowooza gwe wafuwa dda. Bannanga abantu ne ku myaka 10 bagaggawala. Gwani ekugamba nti emyaka gyonna ogirina gimalako ng'oli mugagga. Oyinza okubanga wano yonna gya bwavu naye nga Katonda yakuteekerayo emyaka gyo nga 7. Oya abeerawo ng'agamba otafuna sente ku myaka 3 gwe tolizifuna. Babyogeranga. Babyogera kati omuntu gw'owulira nga yogera ebitefaana bwe batyo omanyi wabwe gye yakulira balogo. Abo babeera balogo balaba omuntu ayitawo n'agenda ng'agamba balaba abo balaba kaki nanyiga bunyiizi sure yalimba bwalaba oli ng'agezeemu nga naye atandika favorite beerako tujja ku accepting later abo bo bali kumpeke eyo ndowooza zabaki zabaavu bwalaba anyirira nti oyo ali kumpeke walaba agezze nti oyo ali kufako ate walaba akoze nti kamutwala osagisa abaavu balina agaboozibozi naye obulamu bw'omugagga akulyetinga obulamu bwe kyovulaba osobola okusanga omugagga bo obulamu bwabwe bangi beebuuza nagamba lwaki abagagga bambala nnyo emivumbavumba bambala nnyo engoye zifaanana bwe zityo. They create their own life. Abaavu be bakopperera kyogala mbeeramu n'akasente kange sambale ko budiri zigushi nati kakati gugushi ogwambadde naye ogwambadde lwakobanga wagulabye nange mba njagala nnyumeko ogusibanya mbirabulabi ndabe engoye omanyi n'abaana Uganda wano tugula brandi naye kati ekikuguza brandi nga gwe toli brandi kiki tokubanya nze njagala kwambala brandi yani anti brandi y'omuntu ng'oyo n'abeera eyo gundi etambudde S-media y'omuntu anabeera awo nalaba olugoye nga lulabika bulungi nga ne bagamba ekikutawanya nga olaba kenzo waliwo engoye zibayita kenzo kati nze nendaba kenzo nengamba kakenzo kalungi nengenda nenkambala kubanga wetubeera eyo nga abantu babeera eyo nga bali mu kunywamu nga bakulabira ku lugoye nebagamba gundi ayambadde gushi ayambadde kenzo. Kati nno wuliriza nze kiro kye ngamba abantu kati nabana abagagga we bawulira ebintu omugagga bwatuuka watuuse tebafaayo na ku biki byayambadde bamulaba bulabi ne bagamba nti gundi akoze eki mugagga atuuse negwe bw'obanga oli eyo nga gwolowooza okutegeera nti oyinamu balina kulabira ku byoyambadde obaira bubi nnyo eyo ndowooza ya bukopi ya bwavu. Kyovolaba nti oli akwata ebisimuluzo n'agenda nga talina mmotoka n'agenda ku mutaasa n'afuna ekisimuluzo ky'emmotoka n'akigatta ku byewaka ku ky'omuzigo bw'atuuka awali abantu najja ng'akola ki ng'awuuba eyo mindset ya kikopi kyoba mugagga tawuuba bisumuluzo bya mmotoka ye naguze benzi yange wuliriza kati abagagga emmotoka ze bavuga za fingerprint bw'atuuka wali esesinga busesinzi nti azze neggulawo okugitandika teyeetaaga kisimuluzo eyina automatic switch ng'etandika era bw'olaba bano banna abavuga obumotoka nga bwabisimuluzo balina ntambula tebalina mmotoka ne bannaye ogenda twetuza kakati abafu baffe naye tulina okubuulira abantu amazima. Omanyi eno yendowooza y'ekigagga zekyova olaba nwana nnyo okulaba nga bwefunawo akadde nga kano nkyazizza njogera amazima gano gatuuke mu bisomo by'abantu kankubulire endowooza endala ey'abagagga
Endowooza endala y'abagagga Yiino. Abagagga bonna tebalowooza bintu bitono. Ebitono bye bitya Mr. Charles tuwulire. Omugagga era tasobola kera ku makya. N'agamba nti kaakati kange netandike okusuubula mukene. Tutangazeemu kubanga ne mukene abasajja balina ssente mukene muganda wange. Kaakati njagala kukubuuza kibuuza. Abalina ssente mukene bamusuubula batya? Bamusuubula gye bamusuubula yonna gye bamusuubula oba ku mwalo oba wa wonna bamusuubula. Ekitegeera esi media abadde ki? Fumita emboozi gwe va ku tubuulire tubadde tuli ku mukene. Tuli ku mukene. Kaakati waliyo omuntu akeera ku makya n'agamba kagenda agula akataasa ka mukene. Atandiko n'abuse mu buveera 5 eyo bw'obeera n'endowooza efaanana bw'etyo si mbi kubanga ne Bayibuli etugamba nti Katonda respecting a humble beginning. Naye kati yo omugagga bw'atunuulira mukene ng'oyo ate yamugattako omutindo. Ekitegeeza endowooza ye aba agigaziyizza okusingako okumulenga emirengo. Kati abagagga bonna babeera n'endowooza ennene. Talowooza kitono. Kati oyo akola ekyo alowoozeza mu mizigo egyo gimwetoolodde. Takimanya na kukimanya nti mwabo abamwetoolodde mulimu abalina ebikomera atasobola kugenda kugula kagundi ako ka 1000. So afuna mukene ono wadagala musuubula amwongerako omutindo. Kati genda ofune paper baga ziteekeko amannya go Sebitosi Investment Simukene Limited. Kano Silvia Auto Parts. Tekako Silvia Auto Parts. Mukene. Akuguze birigi nenatinga nsabike. Oyo yendowooza yaki yabagagga omuchayina asobola okuguza essimu ngeyenkana akagalo kano nagireetera mu gubokisi ogunene bwe guti nga kuliko ebifaananyi ebirabika obulungi n'abikuteera awo. Packaging eyo ndowooza y'abagagga. Naye osobola okutuuka nze nagenda ku dduuka olumu ne mbaako ebintu byengula kubanga oli yandaba nga ngenda nangamba kasita ogenda wali kumpi yabikwata mu ngalo nakwata genda ne mugamba otegeera bulungi naga ogenda wali kumpi ogenda wali kumpi naye osobola okukwata kana akaveera kati nja kateekeramu omuntu omulala agende ewala kati ndowooza owulira obwongo obutono n'atakimanya nti engeri gya pakeginzeemu nkulu nnyo. Waliyo abantu abamu abatuguza emmere sijja kuzoogerako emmere n'akuteekera mu gubaasa ogwende bwe guti otutte obufi bubiri obw'enkoko n'obukipusi tebugenda na mu lubatu naye n'akupakira ogugundi bwe guti ye kyabala ki oli kibbiruboodi ekitambula nti gy'ogenda okuyita ng'ogenda omanyuka n'ekigundi kino KFC mulimu akakawaatiro katono bwe kati kagumu kitundu kakati gwali eyo ng'oyagala okufuna endowooza y'abagagga ku mudaala gwogwo gattako omutindo. Funa endowooza ennene abantu bajja bakolere packaging nga yeeyo ng'ezitowa ng'ogera endowooza endala endowooza z'abagagga zetutunuulidde. Abali ku S Media tubaagala nnyo 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 naye ekyo kye muli kyongereko okiteekemu endowooza eri eya BD. Abali ku YPA nabo tubala bintu byakweyagaliza YPA TV abatulabira eri ku YPA TV n'abatulabira ku S Media Uganda. Ate era by the way temukoma wano ku lives mugende ku YouTube channels musubscribinge mujja waliwo abazze kati nga muzeleeti bagenda beegattako nga tomanyi byatandikiddewa eno yonna emboozi tuba tugenda gisitula tugitwale ku YouTube obisange YPA TV YouTube channel ate ne S Media Uganda YouTube channel. Tukyalina Mr. Sempija Charles akyatugamba endowooza y'omugagga alowooza atya banaye leero twagala tubalage mulekerawo okukyawa abagagga mukise endowooza tandika okulowooza nga bo. Oyogedde bulungi nnyo endaba endowooza y'abagagga gye bayina abagagga bonna bwe ndabyeko they admire other rich people but they don't resent them.
abagagga bonna okudima yalega begomba abagagga bannaabwe. Wali osanzeeko omuntu n'agamba nti bali balaba kaki kabatuyiseko emmotoka batukube enfuufu bali avuwala nabo bali avuwala olumu balinoonya abasitula entaana zaabwe manya keesi zaabwe nga tebabalaba. Gwe wadde okimanyi nti olwaleero waliyo obumu obusitula keesi waliyo n'obuzissa mu ntaana noba totuyambyeko kati ebyo bikolimokoli bitakwatagana ebyo ezo ndowooza za kinaku. Abagagga bonna begomba abagagga bannaabwe. Bw'oba oli awo ng'otulaba olwaleero oli ku YPA TV oli ku Obed Ben oli ku S Media kino kimanye buli lwolaba ng'omuntu yenna akusingako tomuwalananga naye musembeze omwebuuzeeko kyova olaba nti abagagga balinayo kye bayita bagagga kwagalana naye abaavu bo bamanyi ebyina bye babeeramu baavu kulogaŋŋana. Abavu buli batuula bayiiya ddogo kye erisinga tumukomeza tutya. Bwe balaba S Media ng'akikubye ng'agamba nti ntondoza abantu bajja kundogera ate gwologeka bagezeeko balabe. Wuliriza oli ng'anoonya bunoonya mu kifo ky'okugamba S following eno agikubye atya anoonya ngeri ki gya hackingamu akawunti yo kugiteeka wansi. Sajjange waliwo omusajja bamutwalako akawunti ye n'ajula okwetuga tewetuganga myagumya n'agenda nga omanyi olina impact gy'okola bw'olaba ng'ofunyeyo ekikuyuuza kakati bo abagagga kino kye bakola bw'alaba omuntu ng'amusingako ng'amusembeza bw'oba olinayo omuntu yenna twogere ku ani alina akawunti mukwano gwo naye Kasiri Adamu bw'olaba nga Kasiri Adamu akikuba ate tomuwalana kyokola oyo gw'okyaza bagagga kola ki abagagga kwagalana ekino nekitambula bw'olaba ng'omugagga nga akusingako oyo gw'otwala ku kakyayi tugende tunywemu kakyayi so tugamba nti balina sente zaabwe. Omuntu agamba nti abagagga they associate with people they want to be like. Exactly. Abagagga babeera n'abantu be baagala okufaanagana nabo. Tasobola kubeera eri n'agamba nti kyova ku YPA ffe bwe tutandika obulunzi bw'embuzi buno naffe tuyitayo abantu tugamba kati gwomanyi jangu tulunde embuzi era ffe tetukaka muntu babesibeko kubanga kino bagagga ku bagagga tosobola kujja mu YPA n'osangayo omunaku akolayo ki hati wali abagagga munaye nga tayagala kwesembereza mwavu taba mugagga oba aba yatomera butomezi obukisa omanyi waliwo agaggawala naye ng'ekintu kimuguddeko bugwinga kyambika era tosobola kuwangaalayo nkusomere waliyo abagagga babugwamu obugwe bati ne bajja ne bazisplashing mu kibuga Kampala gwe banoonya olwaleero ne bonoonya ku Facebook n'amanya gaabwe bagadeletinga ne mu kompyuta zagagoba tebakyaliwo kakati obugagga bwe buti bwe bufaanana so bwe twogera ku mindset y'abagagga ekintu kino kikulu nnyo si kintu kyakukyamuukiriza bukyamuukiriza naye kyekintu bannayuganda kitulina okubeera nga twembrace nga tukifune bulungi nnyo gwatugoberera ku social media ekyo olina okubeera ng'okimanya. Ekirala kyenzudde abagagga kye bayina abagagga bonna sente zibakolera. Money works for them but they not work for money. Bw'obanga oli eyo nga ggwe tonnatuuka mu level sente kubeera nga zikukolera nga gwayina okukola okufuna sente okyali bubi. Sente ze zibakolera. They don't work for money. But money works for them. Ebi nasembayo kasome ako mu katabo ka Poor Dad, Rich Dad. Kakati buli muntu yenna. My recent book kembadde nakamaliriza okusoma kasina kwata kano kensoma olwaleero. Wakavaako. Kinakavaako. Kakati omuntu yenna atulaba ku S Media, atulaba ku Obed Ben, atulaba ku YPA TV, atulaba wonna wotusinziira. Bino ebintu tubyogera bwogezi tubirekaawo. Nebaako ne kyoyigamu. Gwe sente zo
gwakyazikolera oba sente zezikukolera. Omuntu otuuka otya ku level n'omanya nti kati sente zezinkolera oba sente gwazikolera. Ye muntu akera ku makya. Tugende mpola mpola kubanga nakadde katusazeeko. Ani akolera sente? Tuwe ekyokulabirako. Muntu kyo yakolera sente. Omuntu oyo akolera sente ye muntu akera ku makya n'agamba ngenze kuyiriba. Ngenze kuziwenja. Sente bw'oba okyali mu bantu abakera ku makya nadduka emisinde nti ogenze kukola sente nti ogenze kuziyigga toligaggawala. Omuntu ono nga sente zimukolera ye muntu akola investments. Kyowulira nti abasajja babeera wano e Uganda n'akugamba nti hamu ayina ekizimbe luddawa mu Amsterdam. N'agamba S media mumulabirawo okubeera ku social media naye South Africa ayinayo street number. Gaya abantu bamanyi unajja ngagamba si bibye bya waliwo omuntu munene mu government. Kati ye naye ali mu government naye agenda abifune. Bwabalooza nti si bibye. Abantu ezo zembozi z'abavuze babeeramu kukuba plani. Nti kyagundi basono kitima kati ekyo kyagundi kati ekyo kinyirira bwe kito kirabika kyagundi nawe funayo ogenda obunyirize ekikyo kyekirunga abantu abavayo nagamba yo sente bazijja mu nyanja genda muleke Victoria oba genda wane gaba yitiraawo totumalira budde oba osobola ogenda e Masaka n'oyitira wali ku Sands Beach nabugabo nawe ojja kutuuka muleke gendayo nawe ojjeyo ezizo kati ebyo ebibozibozi bye bintu abantu bye babeeramu. Niyo omuntu oteekeddwa okutuuka ku level nga sente si gwe azikolera naye nga zo zezikolera. Ekyo okikola otya? Find things and invest. Bw'obanga tobeeranga kaawo n'obeerako n'ekintu ekikusasula ng'otudde waka ekyokulabirako kyangu nnyo. Abantu abamu balowooza nti investment nzibu nnyo. Olwaleero omuntu ayina ebiyumba olwaleero ebyekola chapati bino obiraba kambawo ekyokulabirako ekyangu ennyo. Gwayagala okuyingira mu status zino nti sente nga zezikukolera kwata emitwalo gyo 50 ago 5 tutwale ekitono ennyo. Genda okozese ebiyumba oba ebisiisi bya chapati ebimeeza bya chapati ekimeeza funayo ebimeeza byo ebyo bisatu okola ekimeeza ekyo kijja kutwalira emitwalo nga 18 katukibale 15 nti kokoze ebimeeza byo bibiri je emitwalo gya 10 asatu kati emitwalo gye egisigadde wa mitwalo 2 buli kimeeza kiteekeko emitwalo 10 tule waka gwe kiteekeko omwana omugambe buli lunaku nja kujjanga mpitire wano mpeyo ogumwe ekitundu kati ye yamanyiza afisiza amanya abantu bazimba omutima ebintu ebitaliimu agakola nga bamugamba omwana oyo gola bakole ejo nno kani anti oyo nga azimbye omutima ndowooza ya kyavu kyova olaba nti omugagga yenna ye kyakola kati abalala bazi nti alina ebiyumba bwe bwebito biri 10 ajjawo gumu kitundu buli lunaku ziba sente meka zakuŋŋaanyizza oba tolina kyomugamba kuba tulina kyomugamba gye mitwalo nga 10 nemeka 15 gisukamu ziba zisukamu gumu kitundu ebimeeza 10 zisitimu tugende maaso nze nvudde waawo kakati omuntu wagenda nga akutte ebintu 15 byoyina ogenda ojjayo mutwalo ekitegeeza kati gwe sente zezikukolera gwe tokyakolera ki sente osigale waka nga bakola bwotambulira mu binu akawungezi n'okwata kaboodako n'oyitaayitamu obana mujana ogamba yeetunda naye agende yeetunde tutwawo akola naye ayina sente abaavu nga balingiriza ndaba naye ayina naye ng'agenda yeetunda so endowooza z'abaavu ezo si nnungi tulina okubeera n'endowooza z'abagagga sente gyoyogeddemu ebintu bino noyagala oba kale ogamba omuntu yenna akutawaanya mugambe nawe kikole bw'aba alowooza nti kyangu nnyo akikole kubanga naye asobola aba asobola so kati ezo endowooza bwe twogera ku ndowooza z'abagagga nze mpulira muli nga nziramu amaanyi naye ndowooza nti singa abantu ffenna tukyusa mindset zaffe obuzibu si wa gye wazaalibwa naye gwe okusigala ng'oli nga gye wazaalibwa kyekizibu ebibagamba nti omuntu asobola okuva mu kyalo n'ajja mu kibuga naye ekyalo okukuvaamu ekyo kitwala kusala obusazi n'okyusa endowoozayo era wabadde wana abasirikira message n'agamba nti waliwo n'agambye nti need bamuyita ani doctor agamba I need sente ekola sente omulala n'agamba abagagga they always have planned expenditure
which you must always fight not to spend beyond. Onabadde Edrin. Exactly. Yeah, Edrin wedda kwali aweereza message nyingi nnyo. To be somewhere you must let money regenerate itself. Money must multiply money. Exactly. Kati abaavu kye bakola okimanyi. Abaavu they add on money. Abagagga they multiply money. Which is kakati gwasalawo kikyoyagala nekirala kyenazudde ku bagagga kino kikulu nnyo. Abagagga they keep positive company. Tosobola kusanga mugagga nga yina omuntu alowooze n'endowooza y'ekitwe y'ekisirusiru. Abantu nga gwe kimu bibiri akugamba kimu twaligenzeeko out tavanga mu kigambo ky'amagezi. Ye bwakulaba alaba mmere, bwakulaba alaba kyayi, bwakulaba alowooza kikomando, oyo mugobe. Otuyagala tukyayisa emikwano gyaffe. Omukwano gwo nga buli kaseera alowoleza mu kulya, oyo mugamba agende wa maama we. Talina kyakwongerako. Kimu bibiri. Bannange waliwo ennyama ewooma. Bazimanyi n'ebika. Manyiyo kikaaki ekyennyama. Nyama nyingi, waliwo enjoki, waliyo enkaliize, waliyo buno obw'okukubo, nyingi. Totya, beera muvumu. Nyama! Naye nga ebiwooma biggwa byokya zino tuba twogera nnyo ku agribusiness. Abo nno abagala ebyokulima kulunda agribusiness. Tubeera n'abakugu Mr. Obed Ben abeerawo, tubeerawo ne Mr. Charis naye abeerawo kutunyonyola agribusiness ne financial literacy. Okay? Naye nga nyongera bagamba waliwo abazereeti. Okay? Nemusanga twatandise dda. Ate nga waleetaaze okumanya biki byodda bitwogerako. Bino nogera bisaba ku YPA TV YouTube channel ate era ne ku S Media Uganda. Please go there. Bintu bingi ebiriyo mujja kusanga ne video endala. Zono video tezitoola kubala zigattako bugasi. Financially, n'ebintu ebirala emotionally, mentally, ebintu ng'ebyo byotajja kusanga walala wonna. Naye nga mbeera SC wano ku S Media Uganda ne ku YPA TV. Mbaagala nnyo, we meet next time. Besomye messages zammwe nyenda zisomamu tujja kuba tubaddamu. Naye nga tubaagala nnyo, tubaagalira ddala. We meet next time. Love you all.